Bassentebe b'ebyalo be bakulembeze abasookerwako mu bukulembeze bw'eggwanga era nga bakwatira ddala ku muntu asookerwako. Emirundi mingi abantu ku kyalo balonda omuntu anaakola ku bizibu byabwe ebibasuza ku tebuukye. Tulowooza nti omuntu ono asobola okutuusa ebizibu ebiruma abantu ku mutendera ogusooka wansi ne bigenda nga byambuka okutuukira ddala ku muntu asembayo Mukama waffe His Excellency the President. Ebimu ku bintu ebisuubirwa mu ssentebe w'ekyalo kwe kutebenkeza ekitundu mu by'okwerinda, okutabaganya baba basowaganye, okukubiriza abantu mu kukuuma obuyonjo n'ebirala. Wabula mu nsiike y'okunoonya akalulu mu batuuze, abamu ku bavuganya bayitawo ne basuubiza by'oyinza okugamba nti bisukkuluma ku buvunaanyizibwa bwabwe. Ekya toilet, public toilet nabagambye mu bwangu nnyo tugateekawo public toilet wano mu ssenta yaffe abantu babeere bulungi. Waliwo ssentebe yeeyamye okuwa buli mukyala azadde $200 ku kyalo ng'akabonero akabasiima okumulonda. Kyova luno bwemaze okuba nga nabitamu nabanga alisi nenda nambeku bagala baife abo okuba nga alisi buli mukyala nabanga atuse ku lunaku olwo namutangaku $200 oba agula amata ga mwana oba amugulira akagozi ayisire okuba nga alisi tutambula mpola mpola. Babalonzi batubuulidde kwe basinzidde okulonda obukulembeze bwabwe ku byalo. Wanga ayogera n'omwana omuto n'omuntu omukulu ne bamuzeeyi so twagadde nnyo kayangu kubanga tasosola mu mawanga. Kyalo chairman abaddeko oba omuntu abadde ne stampu abadde talina kyakola abadde yezza mu lubuto lwe. Kyokka waliwo n'abatutegeezezza nti bo basinga kutunuulira muntu abaziikirako nga bafiiriddwa ko kubadduukirira nga bakoze emikolo gyabwe. Ne woba obadde omukubira essimu n'omugamba andi mulwadde obadde najja nakutwala mu ddwaliro n'avuga emmotoka n'obeerayo mpaka lw'onoolwaza omwana oba ozadde mpaka lw'anaakuzza nga takusabye wadde n'ekikumi. Azze atubeererawo enkaayana z'attaka we zajja wano eno yatulwanirira ku mikolo abantu we bafiirwa abeerayo buli kimu ajja atuyamba nga ffe abavubuka ebyemizannyo abibeeramu naye ono. Najja kuno ku kyalo bakyamaani abalala bakoze ebintu naye kuno tetulina wadde akasowaani ak'ekyalo, tetulina wadde ekikopo eky'ekyalo, tetulina nsefuriya ya kyalo. Wabula ate waliwo abategeezezza nti bo balonda muntu awagira bye bakola mu mize gyabwe. Kyamaani waffe wetwagala tasosola amawanga ye buli oba oli mutamiivu oba olukola bwa malaaya naye kasita omutuukirira awuliriza ensonga yo. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.